oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amina neyanze okwebwa omukisa okwako okuserebu jazz leero. President w'ekibiina kya band kitibwa tokirekayo. Ya president wa Obama esaawa eno nze nkyali chairman waakyo. Obama kigoye nti United Band Musicians Association era nsaba okutwala omukisa guno nti ku Lwokuna enkya ku Lwokuna tugenda kubeera ne general meeting yaffe aba-executive wamu ne ba-members ffenna tugenda kusinkana emabega wa kalenda tulaba ate engeri gye tutwala band music mu maaso. Era kyekibuuzo kyommenye nga mbadde neebuuza obubiina bino bwe mwali mukolawo bu meeting nga busiriseemu ennaku zino. Sijja kugamba nti busirise. Meetings zibadde zikyakolebwa tukyagenda mu maaso naye nga ndowooza lwakuba nti justice zino tezibadde nga covered mu mawulire naye tugenda mu maaso ne meetings zaffe enkyanga 21 tomorrow is 21st tugenda kubeera awo mabega wa kalenda ate twongere okutema amakubo band music agenza atya maaso. Twali mu kibiina twali mu meeting eyasembayo na point gye wayogera ogamba nti gwe ebintu ebitalina makulu tobiwa time era otambulirawo straight noonoonya ekirina amakulu. Yes, njagala kubanga ekintu kyokola kigattako kubanga tutambula, ensi etambula, obulamu butambula naye buli lw'obeera awo nga emyaka 10 toyina kiwali okyuseeko, toyina nkyukakyuka nawe wenyini osaana weekebera ogambe what's wrong with me. Abantu bakikwatamu mubi bagamba omusajja ono akyategeeza n'okuteyina makulu gye yava n'addamu enaaliya. Oh, you are going there now. No. Ekyo bakikwata bubi. Nze saagala nnyo okukompeyalinga ebyo byabufuzi neŋŋamba mu bulamu bw'omuntu. Yes. Mukulu Chameleone omuwa emmotoka mu kiseera nga kino mu political time gye tukyalimu yadde nga ebyokulonda byaggwa naye nga mwe mukyabirimu as art okuba emmotoka mu kiseera nga kino kikyokyogerawo. Nawe mugyewo akajanja buli kiseera kiba kibi. Baali gimuwadde mu kulonda amugambe lwaki mu kiseera nga kino bwe bagimuwa okulonda kuwedde lwaki mu kiseera nga kino. Nsuubira yawadde Chameleone emmotoka mukwano gwe. Mukulu Toyota ayinza okuba nga mukwano gwa Chameleone ng'omuntu. No. We saw Toyota. Siwe kiri? Toyota ye yamuwadde emmotoka. Aba mukwano. So mukwano gwo bwakuwa akamotoka. It's okay. But they are saying that emmotoka eno eva mu NRM era lidda waayo ye yagireese n'agimuwa. Kyali kimu kyasuubirwa. Twogere bye tulowooza oba bye twalabye. Kubanga bakugamba kino ate gwe n'ossaawo ekirala ky'olowooza. Nsuubira titubeere ku kye twalabye. Toyota gwe twalabye nga wa Chameleone emmotoka era n'amugamba mukwano gwe waba yamuwadde akamotoka ekyo tukiveeko. By the way, bannayuganda tukyali awo naye wayinza okuyita emyaka 10 n'ogamba eno emmotoka gye bawa Chameleone yatwogeza obwama. Eri ensi ezirina amamotoka kati abasajja ensi engagga nga balaba nga Uganda yonna tuli ku motoka gye bawadde Chameleone gye tudiscussinga beewuunya ne bagamba bwavu bwatuva mu nsawo ne butugenda mu mitwe. Because that car is normal and it's a normal car. Yes, but there are people having it in Uganda here. He's among the few. Yes. He's among the few now. Tumuagalize, congratulating. Yagalize ofune. Tusazeewo tukubeerewo mu mbeera ng'eno nti obadde mu NRM tetumanyi birungi by'ogi akivinzeemu gwe kino twagala okituukeko nga kino nga n'amakulu agaweereddwa Chameleone. Ndowooza ensonga zange ne NRM njirimu ku lwa bannayuganda nakutuukiriza bye nalwaniriranga mu nnyimba
kubanga mu nnyimba era byakoma mu nnyimba nga tebikyukako. Kati nsuubira nalina okutema ekkubo eddala bituukirizibwa bitya, so binene okusinga ku mmotoka. As a legends in art, you n'omusajja gwe tudiscussingako, zino ze favors ze mwetaaga right now okuweebwa? No, kugambye nti ebizibu by'Abannayuganda bikyaliwo era byaliwo era weebiri. Kati approach etulemesezza tufuna bulungi, twayita mu nnyimba oyita mu nnyimba, gwe nga gwe omuntu mu nnyimba olina kibafunamu, toyina kibafunamu. Then ndowooza kati approach yakutuukirira oyo gw'obadde oyogerako n'ogamba kino kiri bwe kiti, wakoze ekirungi tubaagalize, we bakoze ekikyamu twogere. Uganda erina ebirungi byetuuseeko mu myaka 3 so nga terina n'ebikyamu era ebifuniddwa myaka 3. N'olwekyo ebirungi tubyogere n'ebikyamu tubyogere, it's the way. Naye mu abantu abamu obeera awo nti if you are in opposition you only need to oppose. No, waliwo ne lwoyogerako kuki ku mazima. Nze that is me for now. So amazima gali kutta. No, si mazima naye bwe mba ngoba ekyo ate gwe nendaba nti onsika mbeere one sided ate kati naawe obanga addictating obanga afuse dictator. I think okay, ku nsonga y'okubanga amanga mwabo abadde bakonvisi omusajja adde because agadde agamba mwena ali mu yavaamu kami but ani agambye yanawusinze nadda. Yeah, what's wrong? Omwami Museveni nno mu strategy ezimu zakozesa takyawa balabe be, takyawa bamu kusayizinga, ye asigala emikono miggule bwe giti. Naye buli omu alina strategy ze. Mulimu omulala gw'osanga nga ye bakola reunion bwe baba baawukanye baddamu ne beeyita uniting. Nabo bennyini babembazi be bali nabo naye nga tebakoze makubo nti vubako mu NRM, vubako mu DP, vubako mu bo nga baga reunion yaabwe. Ne wabaawo abalina strategy egamba nti ffe strategy yaffe okwekuuma atuvuddeko tumuwemula, tufuna ebigambo ebiwemula, tufuna ebigambo ebyobulimba n'ebiswaza ntibimugamba naye bo nga bwe batebakuuma. Kati strategy y'NRM yeeri nti oba otuvuddeko bakiffe tusigala tukuyita kola ki komawo nga bayita abaabwe ababavuddeko ne bayita n'abatali baabwe. Eyo nayo strategy. So buli omu ndowooza mu political party alina bw'atambuza naye okukyusakyusa kuno can make you a good leader. Kyusa like you artist you are on top. Olina n'ebibiina by'ofuga. Kale nkumpa example bisalo na dumayi. Olina n'ekibiina ky'ofuga on top on art nga mu bandi yo. Okukyusakyusa that one of them can make you a good leader. Ekyo kyonna kyoyogera bagita lack of strategy. Okay. Kati ojja kusanga bagamba ekyo kinamufula good leader, ekyo kinamufula nga bosi b'NRM baba mutute bali comfortable gwe gyavudde why kubanga mugana ne mugamba oyo twamulabirawo oyo sitaani oyo biki then sitaani omuwonye bamalayika mubeere mwekka ne basitaani bagende. Why keep on following Satan? Because mwekati abatandise tekijja mufula good leader mubadde mu mentalinga kufuuka good leader. Is he part of you anyway? But he's a legend and he doesn't deserve that. Like deserve what? Begging, kusabiriza bamuwadde. By the way, singa tulaba Katambya kamino nti yasabye ku motoka. Afuka midde ekitiibwa kye yes, waliwo shock. Nzigenda ndaba abantu nga babaleetedde keeki. Bino simanyi birthday. N'amazzi g'okubayiira. Nagamba namuva weri biki n'afukamira n'akaba n'okaaba. Bwetyo surprise bwe muyisiza. Kati noono bambi kiyinza okubanga buli omu alina okusiima kwe. Nga kyamususseeko n'agamba bannange thank you sir. Njagala obugambo bw'olona kumayinja. Who is a star? Alina kweyisa atya? Just 3 keys. Ekyokuba star tekikuggyako kufuuka kuba muntu. Wadde oli star osobola okukaaba, osobola okusanyuka, osobola okulumwa, osobola okwennyamira, osigala embeereza ez'obuntu zikyakuliko. N'olwekyo kati naye bwe kiba teyakisubidde n'afukamira it is okay. Bwe kiba star byokola ebikufuula star. By the way, gwofuuka star lwa nnyimba zo oba lwa mirimu gyo naye tekikuggyako bwa buntu oba tofuna mutima gwa kyuma oba magulu. Yes, nga red n'ennyama. Ekitiibwa kikyuka. Ekitiibwa bali be bakikuwa sigwa okyewa.
bw'osigala oli normal nti you can kneel down, you can cry, you can do what. Abakola bye bagamba nti oyo ku kitiibwa kitumwa teyandikaabye naye nga bw'obuntu bukaabizza. Teyandifukamidde naye nga bw'obuntu bukoze ki? Obw'obuntu tebo tebukyuka. Bali not you kye bakutwala ne kye weetwala bya njawulo. Bino byonna bibaawo lwa mbeera gye tulime ya lokoda. Not that. Discovering y'ekipya. Ronald, let me tell you my namesake. Bwe okyali mwana muto kankugereze kati kufa abasajja bakyala we babanga banoba gwe nga ogamba kimu omanyi bakazi baagala nnyo ssente era n'oyo yafunye omusajja omukaga n'amutwala n'okubiri n'amutwala ssente n'amutwala nga weesibye ku ekyo lumu naawe osana weekubemu ttooki ogambe naye bakyala bange nga bakola ki nga banoba nga ovudde mu kwekangabiriza bayinza okuba nga bwe bava ewuwo nga teboogera nnyo biri mu makaago olw'okuwa akatibwako naye nga n'ebikyamu bikola ki gye biri kati nabyo bisaana mu binoonyeeko. Why do they get away? Fe abavaayo, let me tell you. But what is there? But what is there? It is not for us to discuss because tuba tumuvinze on naawe ne tukuleka. Then gwasigala atuwemula nga bw'otuvuma bw'otukola ki gw'oleeta obuzibu. Bwe nkunobako I don't know at your age naye oli myaka egifuna girlfriend. Yes. N'omukyala very good. Kakati omukyala bw'aba akuvuddeko n'agenda sigala ng'omwerekereza ebigambo goba ow'empisa embi. But a man to a man you can experience. Omulabula oli n'omubuusa kino tokikola kyambaako. No, waliwo wootabuusiza kubanga gwe kati bwenzira bwe mba mmanye ensobi zo n'ennyimira oli ew'oku mulyango wa Kyama ku gate tumufumbire oyo yakola bwe tumufumbire oyo mba nkufuukidde akayinja mu ngati. Kangire n'abalala bajje. By the way kino ekintu kyabava mu opposition oba kiki si kya ssente nnyo naye ndowooza n'enteekateeka kuba bajoining opposition nga bamanye erina structures ezisobola okukyusa obuyinza naye ogenda okulaba nga structures tezikyusa nga oyinza obeesiga nga bali mu DP bwe wajjawo ate ekibiina ekirala bonna abali aba DP ne baddukira eri lwomanya nti ekitegeeza bwe bali mu DP tebalina structure ezisobola kukyusa buyinza. So I think buli omu abeere mu kibiina kye ku lw'obulungi bwa Uganda okugenda mu maaso tuleme kusongana nnwe owa kino buli omu akole strategy zimutwazisa buyinza okusinga okusonga enne lwaki ono ali eno lwaki ono ali eri bw'oba woli comfortable oba obeera comfortable n'omulala yakuvidde naye muleke buli omu alabe obugambo bw'obusemba akyusizza atya obuyinza wangi nze just nsaba busabi bannayuganda tuvemu okuvumagana tukule mu byobufuzi kubanga okuvumagana okwo kukoze bingi mu kuleeta okukyusakyusa ebibiina. Okuvumagana kulinga bw'ogenda kankuwa ekyokulabira kuba osula ejjinja mu nnyanja kyangu nnyo disuula mu mazzi naye tomanya how deep eri gye lisse kati n'okuvuma omuntu bwe kiri nti osobola omuvuma wano kyangu nnyo oli kino naye tomanya kimugenzewa mu mutima gwe era mu mutima gwe kikoze eki kiyinza omuviiramu naye ogamba lintamye. Thank you. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.